kaseera kamusaba sekitayitino banaleko David Kabanda olwakitiibwa banaleko David Kabanda agenda okwanjula ensonga ebalese olunaku olwaleero okulema mu ngalo nga singa nsaba okuddamu maanyi kati engeri muzikubiriza omukama wange Katikkiro ekitiibwa minisita omwogezi w'obwakabaka amanya gange David Kabanda nze Ssaabawandiisi owa Patriot League of Uganda ekikulemberwa General Muhoozi Kayirugaba. Ensonga ekireese omwana Katikkiro ejja kuba eyanjulibwa akulembedde lwakuluyi olwo obwange bujja kubeera bwakwanjula abakulu etuli nabo wano muwomukisa Kajanje ate tugende maaso ne program. Mukama wange Katikkiro akuli luyi olwo yakulembeddemu owekitiibwa Michael Wajira Toyota Kaguta National Vice Chairman wa Patriot League of Uganda ate muzzukulu wa Katongole. Mudiriddalawo ye Dokita Bala Barugahara ate minisita omubezi mu minisitule y'ekikula ky'abantu avunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka n'abaana ate nga ye munyuuka wa General Muhoozi Kayirugaba mu bitundu ebya Western Uganda. Olwange muzzukulu wa Katongole yeddira muzzukulu wa Katongole owekitiibwa amudiridde era owekitiinisa Henry Basaaliza alaali ono coordinator wa Patriot League of Uganda okuva Tooro era nga minisita mu Mukama bwa Tooro era nga azze naye okukiikirira ekitundu ekyeru. Ssebo amudiridde ye Mr. Michael Katungi Director w'ensonga z'amawanga ag'ebweru mu Patriot League of Uganda. Amudiridde sayidi awo embaka omukyala owa Mubende District Honorable Grania Ho Nakazibwe Abaasa. Mukulu amudiridde awo ye Ssaabakunzi waffe mu Busoga Honorable Moses Grace Bayeko. Amudiridde awo era ne Ssaabakunzi waffe mu Busoga Honorable Medi Mulumba. Omukyala oyo amudiridde awo ye mukyala Susan Kusaba akunga wano mu kitundu kino kyonna eky'e Kampala naddala bantu baffe ab'emmandeeyo mu buliro. Era n'amudiridde awo y'omukubaze naye. Sayidi w'ekitiibwa Katikkiro Honorable Mutumba Setuba ono n'aba Kibuga kozi ya West Kibuga West y'obubaka wa Parliament yakigira ono amudiridde wano Mukama Katikkiro ye Honorable Twa Kagabo Muzeeyi ni wano ne wa Patriot League of Uganda. Akiikira abantu ba Koto South Constituency mu district yiwe. Omukyala ono amudiridde wano Mukama Katikkiro ye Honorable Brenda Namukuta okuva mu district ey'e Kaliro era nga yeva ku mukyala. Omukulu ono amudiridde wano ye Haji Muhammad Nsekumiri Kibeti Member wa Parliament okuva Mityana.
Katikkiro Ssaalongo. Omukyala omwami ono mukama we Katikkiro ye Honorable Josephat Tumwesigye ava Buganda East South Constituency ekiri mu Kakobero District. Mukama we Katikkiro omukulu ono ye Honorable Mamadi Sentayi Muyanja mubaka wa Parliament okuva e Lwengo Constituency bagita Bukoto West. Sheikh Kasim Kamugisha ye RCC Wanakawa naye nga ava Kabale. Kuno Mukama we Katikkiro ye Honorable Semanga Javiya Member of Parliament okuva e Buyamba Murakali District. Ate nga Oweekitiibwa Mwogezi w'Obwakabaka yatunyumya nti Kooki kumu ku masaza ga Buganda era n'ekitebe kyabwe kiriya. Kakati Mukama wange Katikkiro abantu abo bonna nga bw'obalaba bagenda okubasoma bayimirire obalabe babuwagizi ba Patriot League mu Uganda era Oweekitiibwa akiikiridde Katikkiro waffe amanya bampita Toyota Michael National Vice Chairman PLU. Kusooka okwebaza Katonda olw'obulamu bwaffe abukeeseza obulungi era ate neebaze Obwakabaka obutubadde omukisa okujja okukyala wano ate n'okwebaza kuba nti nga PLU guno mulundi gwaffe gwokubiri mu mwaka gumu. Ekitolooza tutuuleko mu ngalo ez'amaanyi kiina kyekiraga nti ffe nga PLU enkwatagana yaffe n'Obwakabaka bwa Buganda eri waggulu nnyo. Oweekitiibwa leero tuzze nga tukiikiridde General MK wano mu Bulange nga tuzze kuyozaayoza amatikkiro agagenda okubeerawo Ssenta era ffe tuzze wano ndowooza ffe tusoose era naffe tusiima omukisa ogwo okuweebwa omukisa ogusooka okujja wano nga ffe tusoose okujja okuyozaayoza Kabaka waffe. Ndagala kutwala omukisa okutuusa obubaka bwa General MK asiima Obwakabaka olw'enkwatagana olw'okuba kati ye nga ali mu security era security akola n'abantu era asiima okuba nti enkwatagana ku security n'Obwakabaka nnungi era ayagala n'okukulisayo Kabaka bweru gye yabadde nga mirembe ng'ate mulamu olw'obulamu bwa Kabaka okuba nti akomyewo nga mulamu. Tuzze wano nga tukiikiridde General Muhoozi ate nga tuleese n'ebirabo alabidde Kabaka olw'okumuyozaayoza amatikkiro aga 31 era naye nga bwali muntu wa kalita tuzze n'ebirabo byaffe era tusaba ojja tukkiriza tugende tubikwanjulire ebyatubadde okuleeta wano naye ekikula asiima nnyo enkolagana eri wakati lwa Bwakabaka ne gavumenti ate naddala na PLU. Abantu bano boolaba bana basinga wano basajja Baganda bakazi Baganda kiraga nti PLU abawagizi bayo abasinga bali wano mu Buganda. Ebasingawo era bwe naaba gy'Omuganda yeyimirire
bebasinga nga kwotadde ne General Secretary waffe wano akiikirira Kasambye. So nebaza Obwakabaka okuba nti butwagala era nga sigenze wano n'abasinga abali wano mu Buganda abalina bugundi mu lukiiko luno lwonna tuyita nabo era enkolagana nnungi. So njagala kwebaza kuba omukisa okulaba nga PLU teyawuddemu mu ddiini, teyawuddemu mu nganda, mu bibiina oba mu mawanga. Enkolagana yaffe ya buli omu, tukolagana na buli omu, tetwawula mu bibiina, tetwawula mu ddiini. So tuli bannayuganda ffe kye tukulembeza Patriotic League of Uganda, tulembeza Uganda. So njagala kwebaza abawagizi ba PLU mwenna nga bwe muzze, bamemba ba Parliament siise protocol kubanga General Secretary abadde yayanjidde, naye njagala kwebaza okuba nti mutuwerekeddeko ng'abawagizi ba PLU era ng'abawagizi ba General MK, mwena bali wano mwakiikiridde General MK endo. Ababaka ba Parliament, Honorable Minister, okuba nti musobodde okufuna akadde ne mujja kukyala wano Bwakabaka. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Uganda yakusemwa ekitiibwa akiikiridde Katikkiro olw'okutuwa omukisa era n'okutwaniriza. Tusiima nnyo era tusaba enkolagana egende mu maaso yeeyongera okunywera. Kabaka wangaali. Katikkiro tuze n'ebirabo bya nte 10. Olw'okwebaza enkolagana ya Kabaka n'eggwanga ate naddala PLU ate n'obulamu bwe okuba nti Katonda kyabukuumye. So Minister, member of Parliament mwenna, General Secretary of PLU, ababaka abaliko ababaka ba Parliament ate nga bakoordinator baffe mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo, Director waffe owa Foreign Affairs Owekitiibwa Basaliza, onabeera Minister mu Bwakabaka bwa Tooro ow'ensonga z'ebweru naye nga coordinator waffe wa Tooro, nabo mwenna abawagizi ba General MK. Kamala byonna tukutuusaako okulamusa okw'enjawulo okuva eri mukulu waffe chairman waffe General Muhoozi nga chairman wakutegeezeza vice yenna okulamusa okw'enjawulo okuva wa President musanyufu nnyo okulaba nti Ssaabasajja yakomawo nga mulamu okugyawo ebigambo ebyali byogerwa abantu nti Kabaka muwambe, kyamukola bulungi nnyo. President asabira Ssaabasajja obulamu obulungi ate era amwagaliza obulamu obw'emirembe. Tuyozaayoza nga gavumenti ate ng'abawagira Patriotic League of Uganda, tuyozaayoza Ssaabasajja okuweza emyaka 31 ng'ali ku ngoma ya Buganda alambula. Tusabasebwe Kamala byonna okkiriza amakula getuleese tebibeera birawo. Mukulu wange owenti yabirabye tebabirawo amakula, okkiriza amakula gaffe getuleese. So ebyo mwebale twaniriza Mengo tweyamanga aba Patriotic League Uganda ate nze kulwanga ate neyamanga gavumenti ya Uganda lwa gavumenti okusigala nga tukolagana ne Mengo kubanga ebyobufuzi bitandikira mu Mengo ne mu mafamire zaffe. Famire zaffe nezikola Mengo then Mengo nekola eggwanga, so tetusobola kubyawula. Naye twebaza nnyo ab'Emengo kuba mwe temulina kibiina kya byabufuzi, mwaniriza buli kibiina. Mwebale okutuwa okusigala nga tuwa ekitiibwa Ssaabasajja Kabaka, Obwakabaka bwa Buganda, abakulembera Buganda, abataka ab'obusolya na buli muntu abeera mu Buganda kuba ffenna tubeera mu Buganda ye Muganda, twali bangi etukola Obuganda. Mwebale okutwaniriza Mukama w'omusi. Minisita akulembera mu kukunga abantu era leero nze kunkidde aba PLU omwogezi w'Obwakabaka bwa Buganda sooka okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka gyali alamula Obuganda. Abagenyi bo bano bw'ogyeko bano be tumanyi
ministry ez'enjawulo agudde mu PLU Kamwange. Era mu bo Honorable David Kabanda tumumanyi nnyo, tatera kuva ku mikutu ng'ayogera eno n'eri, tasaabawandiisi, era akoze kinene nnyo okubatunda. Ate Honorable bagambye waffe wadda tumumanyidde mu nteekateeka zonna emizindalo yagireetanga mu bivulu byonna ebyanyinimu, naye kati nasekusibwa era eddala lyaliko tulimanyi. Kamwange gasina kuyita kujja yagadde okutegeeza nti olwo omulundi ogwokubiri abakulu bano nga bajja mu bungi eri embuga. Obadderan bakola omulimu mulungi era tukwebaliza ddala. Njakwongera okutegeeza Obuganda mu puroguramu z'enkola ez'enjawulo nti ddala muli baana bawulize erinnyinimu. Mu Bayibuli mwalimu omwana eyagwa omukisa, yalina bwe yamutegera kitaawe ayagala ennyama enjokye, n'agenda agiyiga n'agireeta, naye yali omubiri we nga teguliko byoya, ate oli ng'amanyi alina ebyoya naye siba eddiba, nakye bamukwata kuba naga ddala yeggwe. Nabano bandabikidde okugwa omukisa ensonga eyo Kamange kusaba osibe ojje oyogereko eri abagenyi. Asaba mutuule. Minisita twebale kumpita. Vice Chairman yono Toyota ne Minisita Baluhagale bakojja bange mama nzaala wange. Ndowooza Katikkiro kye yavudde agamba nti nze mba mukiikirira wano nga manyi bakojja be bagenda okujja. Nzijukira bulungi Vice Chairman ono twali naye wa Honorable, twalina omukyala gwe tunonyeeyo wa muto wange Hilary Sanja Musoke. Twali ffenna ku nkola eyo. Ate Secretary General omukoddomi wange abanfumbira Bambogo, mpulidde muto wange Ssemwanga wali muwulira nnyo gye balege mmange eyo. Banyanjudde nze Anthony Wamala. Ogieko okubeera minisita w'obuwangwa, enjiri, amasiro, ebyokwerinda, ebyobulambuzi. Ku mwaka guno nze ssentebe w'enteekateeka y'okujjukira amatikkira. Ndowooza Katikkiro bwe yatunuulidde ng'amaze n'okutegeera nti abakulembedde PLU bante, n'agamba genda obatikkule ebirabo. Njagala kusooka ntegeeze muto wange Minisita Baluhagale, bye muleese ebirabo okusiima ne gafuuka amagula. Sebo Vice Chairman akulembeddemu ttiimu eno, njagala okubaaniriza ku lwa Katikkiro. Nebebaza okukiikanga embuga, anti bagamba akiika embuga amanyi ensonga. Okwogera kwa Katikkiro bulijjo atutegeeza nti Bulange waffe ffenna. Teri omu ayinza kwefunza naga nti Baluhagale lojja. Obuganda si ggwanga ly'Abaganda, Obuganda kuŋŋaaniro ly'abantu bonna. Mulityo nga ekitebe ekikulu ekitwala Obwakabaka, twaniriza buli muntu ayingidde wano nga tetufaayo kumanya ggwanga lye, nga tetufaayo kumanya ddiini ye, nga tetufaayo kumanya kibiina kya bufuzi kyali. Ekyo kye kitufuula Abaganda. Omwaka guno Ssaabasajja yatuloolera omulamwa gwe tutambulizaako okujjukira amatikkira. Bugamba nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo.
tulina obumu namulondo ng'enywera kabaka ayala abantu n'olwekyo abapiero yu njagala okuddamu okubaniriza sebo wesikyama ekirala mukolero wange ono kawanda yakigonyeeko ekigatto oba kyefaanaganya obwakabaka ne piero yu obutasosola wamu naye ali mu piero yu nga ali mu NRM naye naye ali muki mu piero yu n'abalala bali wano ab'ebibinja n'enzikiriza ez'enjawulo ekyo Buganda kinnyini kyekkiririzaamu era omulanga nga Mukamange Katikkiro bulijjo bwamukuba buli omu akkiririze mu kyakkiririzaamu naye twanga n'ebikiiko kubeera ebikiiko ate ekisinga obukulu tukolerere obumu bw'abantu tukole ebintu ebigasa abantu bannabyabufuzi ne bwenandyogedde ekyo kyokka nenkomaawo kisinga bannabyabufuzi mukulembera kyakukolerera abantu abali wansi eyo tebeyamba mwe muteekeddwa okubakolerera muteekeddwa bakolerera okubogerera okubayimirirawo ate si kubanyigiriza bayibuli tebagiwakanya tebaga nti alina akatono nako kalimugibwako nebogera alina ekyo okuliranga ekitali kituufu alina ekinene yandibaddangamirako abakalina naate nakatono koolina nako ne bakakuggyako abannabyabufuzi mukolerere nnyo okulaba nti muyamba abantu ba wansi bagambye ezebirisawo enono amakula kyannono wano e Buganda era Ssaabasajja Kabaka abantu be bamuwanga amakula okuva edda n'edda n'olwekyo nga Piero Yu bwe musalawo nga tujaguza emyaka gino 31 ne muleeta amakula ewa Ssaabasajja tubeebaza nnyo. Olunaku lw'ekyanga 31 lwe tugenda okubeera n'okusaba okw'entikko. Amatikkira ag'omulundi guno geetoolooledde nnyo okusabira Ssaabasajja Kabaka. Nga ffenna bwe tukimanyi Ssaabasajja Kabaka abadde ayita mu mbeera nzibu. Ate nga kitaffe buli lwabeera mu mbeera enzibu naffe nga Buganda kitegeeza tuli mu mbeera nzibu. Olwekyo lwasalawo okusinga omwaka guno amatikkira tugatambulize ku mulamwa gwakwebaza nakusaba Katonda ayongere okujjanjaba n'okuluŋŋamya Ssaabasajja Kabaka ate ne Buganda okugivvuunusa ebizibu. Neebaza abo bonna abazze beetaba mu nteekateeka ez'enjawulo. Wiikendi ekulembedde tubadde n'okusaba amasinzizo gonna okwetoloola Buganda. Manyi nti bangi kumu abali wano mubateyo tubeebaza nnyo. Ate olunaku lw'enkya tugenda kubeera n'okusaba okw'entikko mu kanisa y'omutukuvu Pawulo e Namirembe. Togamba nti saafunye kaadi mbagambye nze Ssentebe nkuyise. Atanafuna kaadi mumanyi logistics ezibeera mu kugaba kaadi nga Ssentebe nkuyise era bwe bakugoba nja kubeerawo obwebulwawo nga neetalawo ogamba bwandisebo okuwampise yakuwa akatebe wonootuula. Njagala okuddamu okubebaza ennyo okolagana ne Buganda okukiikanga embuga ne mumanyi ensonga eziriyo ne muwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka nga Ssebo Vice Chairman bwenyonyodde ne minisita nakiddamu ti guno omulundi gwakubiri omwaka guno. Kitegeeza timuwuliriza ebigenda mu maaso. Tubebaza era omutima ogwo mugukuume. Buganda ekigendererwa kyayo okukuuma abantu nga bali wamu, basitula mu mbeera zaabwe,
tefulina kyetunoonya, tulina nnyo kyetunoonya. Ensonga lwaki obeera wanuku nga tukwaniriza, obeera wakyeroli nga tukwaniriza, obeera wafisi nga tukwaniriza, kasitoba owakabaka ekitiibwa era ng'okola ebitwala abantu mu maaso. Nga bwe nagambye ebirabo bimuleese ngenda okubyanjula ewakamalabyonna ate ewakamalabyonna abituuse ewa Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka bw'anaasiima gafuuka amakula, gakusiima kubanga ddala mubadde bantu be bulijjo era muli bantu be. Ssebo Chairman kiwagambye buli ali wano Kabaka wa Buganda si wa Baganda, kasita obeera ng'obeera mu Buganda ono Kabaka wo. Olwekyo abantu bonna tubakunga okuwagira bulijjo ngera bwe badde bakola enteekateeka z'Obwakabaka. Siyinza kuba ku muzindalo kuno nga sebaziza abantu ba Buganda. Abantu ba Buganda mwebale nnyo 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 okuwagira enteekateeka zonna ez'Obwakabaka. Mu buli ngeri yonna gye muwagira tubalaba bulijjo wano mujja mu Luwalo ne mu bintu eby'enjawulo Kabaka Birthday Run tugibaddemu n'ebirala byonna ebitegekebwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka. Tusiimye nnyo ebirabo bya Ssaabasajja Kabaka bye muleese olwaleero ate n'enkolagana eya bulijjo. Twagala kwongera kusaba Mukama Katonda akuume nnyinimu, amuwe obulamu bulungi, ate naffe atutembesa tusomosa ebizibu bye tulimu ebyaffe ebya bulijjo. Ayi Katonda kuuma nnyo Kabaka waffe. Tukoveho natuduka wana ebisiimo. Oh, bwana bujivu. General Secretary, oye! General Secretary, oye! Bruce. Temugeza ne mundyako ebyokulya.